abataka bagenze okusaba kabaka wala abataka ne Buganda yabeeganye bwenyiga Buganda bebeegana etya tebana bamanyako ne bagane basa president bagenda basinkana Ssaabasajja Namibia jali definitely kakati in a sense this is a sensitive question kantelezetta zamukasa Andrew banzi kaseta bajjo mukono atota nse kulama banzi ka komidala jambizi abana baleka watano ku 10 amalalo gaserengera sita zimbanga nagaleka abana bakolente watu bamanyi kwanga tata yaleka yika 10 ne muzitunda bayiro sato ko kyalo byo muna atunda abana batandi bafa bona bafasirimu era waliwo ekikaze kyankubira bajjo waliwo sister we muyegerere abona yosamwe ne mugamba yolese ddala engoye kwazi ne muganda wange siyambangako yo sister wange namwa milioni 5 nagula mwaka yumba nabona bwayo sango yo kuchalo yamanyi kola ngene nina abana kumpi 15 kumpi mmeka no balabirira bojango li muganda wange ne kwa kapito no mono na gomanya kakati tuli kusonga za Ssaabasajja kabaka Ssaabasajja muganda wedira kibajjo nedira nyonyi na kinsige banzi kaseta bale gweno bera serious mpulira sawa kitaka mu kubalata kwa mbanga njogera kabaka wange njogeza bulumira kwagala nabantu nkolera Katonda bwenyi amukamira wano nenimba banimbi Obuganda ni Katonda banimbi abana bange banimbi Katonda chetu ekyo kintu kabaka tali mu mbeera nnungi kabaka abadde mulwadde era mulwadde naye ekizibu kya Buganda si kabaka kizibu ki ekizibu kya Buganda Katikkiro buli lwa mu buyinza kana mukasale mu katambuze sibegera ate wasipreneze lero Katikkiro wa Buganda bora babavola Ssaabasajja babavola Mengo tebavola Ssaabasajja bavola bakuba Katikkiro afulume Mengo obuzibu ki nti obuzibu olw'ennyo mu buyinza olw'ensika kye bayita public trust ate Katikkiro waffe alinamu amalala tamanyi basenzi nga Dani Muliika tamanyi basenzi nga Mulwanya Mulisi Mwogerere tamanyi basenzi nga Jimbe Walusimbi Katikkiro w'amalala tiyerabidde guno omulembe gwaliko gw'abaana batebi omulembe omutebi nti Katikkiro anyiiza nti ensonga abavubuka ze boogerako azoogerako bamazemu tekaku puresha tayagaliza muntu yena kufuna mu Mmengo sawa zino Buganda Land Board yaguza abantu olutobazi mu Lubigi naye Obuganda kamumpulirize bulungi gwe this is a sensitive question nti Abaganda fa bakola Obuganda Abaganda bana kibafunye mu Mmengo sawa zino Mmengo ine ettaka ne siko ya mailo eziwera yandika nti buli muko bagobe mu Lubigi nga Buganda Land Board yakuwa ekiko mujje musule kwa mutekewo ebitundu baali abantu bana kibafuna mu Mmengo lwa Mayiga mulungi akoledde business Mmengo yasonda ettafaali azimbye ebizimbe naye abadala abanaku tajjukira tenga tsenja zebiraza byogera bage event sinze nefiira dda Yesu yantegekera dda ekiwumulo ky'emirembe omwoyo mutukuvu asiba mpita nina Katonda wange omulamu zisina kyeneebuya kwogera ku nsi mani bati okwogera Katikkiro muni yamwogeddeko bamuwambe kali yamompambe ndi ku Baba TV kakati Mmengo yebiro kuyamira okumanya nti Abaganda be bakola Obuganda kabaka si yakola Obuganda Mayiga si yakola Obuganda bana abanaku abanyigiriza Mmengo betabeererawo be bakola Obuganda kati abantu bakowa Katikkiro nti mwena abanda baku Baba TV buli luluzinga public trust noluzinga respect n'olwa mu kifo n'ofuga emyaka 10-15 mukatambula ofuka public nuisance kati Katikkiro ne bwakola ekirungi kitya teri ayinza kiwuliriza njagala tuluse tugale kabaka yayogedde eti yabadde ayinga bakola ki naye bakikola bamayita ekituufu kabaka yakoze eki naye tebaagala Mayiga tidiwo nakola otya debiba bikoze wadde bituufu byokoze nti omuntu aludde mu buyinza kusasira President Museveni ne wajja nakola ekizungirizi nga kimasamasa nga amayinja g'enanga ge bamwongedde mukatambula President Museveni tasobola kulaba birungi bye lwakulwa mu ntebe banaddako era gadde asobola okukikola kubanga kati saawa zino balonda Katikkiro omulala kabaka ne waafa tebanenya Katikkiro naye saawa zino kabaka bwafa banenya Mayiga lwakulwa mu ntebe malala na butayagaliza Mayiga tayagaliza muntu yena kufuna mu Mmengo nze ndi Muganda nze nasinganga okulwanira Mmengo ku ma TV ne social media gero lete video zange zonna enkati sina kinali nfinye mu Mmengo kale pejo hizo butafunamu abanaku bamenyedde olutobazi Buganda Land Board baluwa
Mengo yafude ku bantu abanako abagamba atenga bana n'ebyapa be bamenye nasana tukoze tutya muje mu uteke kwa tundu batu basuze baba abo bakola Mengo amba ina n'ebyapa va mu abo bakola Buganda ndikati abantu bakoye banga deni ngati bene kibafunye mu Buganda atenga byo Buganda atenga alete nsobye yo yekatikiro bino se byogera bajjo atogera konkola ki zisagala boy mupi temu bobuda chikunumya wetuge onye ku mazi onye ku siriraka onye ku murondo onye ku juisi zendio kwogera mazima nkolera Katonda ndi Mengo kasa yesambo okuyamba abaganda bakamba takagawe ate kabagagula mu Buganda Land Board ne Luzinga Respect ate okutera sibiro tasa abaganda yali kabaka mukama asonyiwe kabaka ali kata kyali kunsi mulwadde mugonvu mayi bagalanyo okutisiza abantu mu bitiibwa towekitiibwa gundi owekitiibwa Katende owekitiibwa gundi ngati bane kibayamba banako ebitiibwa tebiyamba nga bannansi babonabona ate bayiga bamulabanga laddisi wa Museveni yali eruweyo nakuna statement mwe mwarwana kiki kyemutafuna ngaogendoza nze Katonda bawano nze bannayuganda banyiiza si bakusanyira mu nnaku yaabwe bannayuganda banyiiza ku mutima nekyekalo bikuba emiggo buli gwensanga sibagula ku TV nensanyira abantu bannaku gwe mwana gwe Mengo yebagamba nti ekumakuma abantu bonna kubanga kabaka tasosola mu mawanga Abanyarwanda Baganda Abanyankole Baganda Abalulu Baganda kubanga kabaka yeyaniriza buli ggwanga kati abakuba na administration eri welcoming eri buli muntu singa Mengo yekigidde omwesinga ne Mayiga alina amalala afa kuba Spice Diana abayimbi banuwini nuwaja abobubina gwedaga sibabulevu wasingo naka kayindo kakatebwa kwagala zaki bwe yasiuka ka face kenchi makagende Mengo bwabanga inacho yagala ogende Mengo Mayiga akwani ngobye Mengo ata sura tusura gende naka kayindo ko bino se byogera mukasali funsi yegire nyinyi na kinsige bazi kaseta bajo mukono obuzibu nebwa Mengo Mayiga obuzibu daga tugana dijja erigendo ali kabaka ina kudangulu musabire bonna Abaganda kabaka atuwe katikiro mupya aje okutegera omulembe omutebi agulamule bulungi omanyi Mayiga bino byonna byakola abikwalwa pressure ati nedda Mayiga akoze ebirungi bingi naye olw'okulwa mu buyinza byononese ye President Museveni ye Segona obati Segona nakola mwegomba n'empuuga naye okulwa mu buyinza bononye bibakoze omuntu enafuze emyaka 15 afe mu ntebe ebagala bako bakatikira abantu bakwaniriza n'obutategeeramu mashallah mbwaniriza kusemikono anako bakatikira kafesi kafuga Buganda kanabo kukiranga nawe ekina mbadde gaba ne bawo omuntu omulala katugaba kade nkuwanze nze owekitibwa Apollo Kiduma Makubunya owekitibwa Kiwarabe Male owagombe kati basolomu obwakatikira abantu bakuba enduru wekitibwa Mathias Mpuuga basolomu wakatikira abantu nange kyenyonya mungi manyi basolomu wakatikira abantu bakuba enduru wekitibwa Mera Dibega Segona basolomu wakatikira abantu bakuba enduru kyoyagala nti naye nga talamaze obanga ddene kati Mpuuga najja nafuga obwakabaka emyaka 5 yabeera kiro kale tali kintu kijjamu kitiibwa kya Buganda bakitobodde ku mulembe gwa Mayiga yensonga lwaki mali lwaki yamuleetera ekyo yeyingiza mu politics Mpuuga bakola emivuyo mu parliament Mayiga yamuyirawo omubiri n'abaana ebyana n'abaana ayinanize bagiba ne mwafuna amakirako bwe ndifa bino byemulijjukira neze embaga zaki bwe ndifa muligamba ekisajja kyatugambanga amazima nekyagenda Mpuuga Mayiga alina abaana neki n'ebyana tugwe kyagula toli mwana w'Emmengo gwe Mpuuga oli mwana oli wa kitiibwa nja kukwaniriza gwe Segona oli mwana gwe Nambooze toli mwana ontegereje baba so mukulembeze omutuufu nebwe kukulisaisinga ku TV kati ng'oli mukulembeze nga gwe Katikkiro wa Buganda olina okunnanyiriza naye naawalaga services kyakulanyiza atafuna Mengo tebamukyaza ku CBS bamufumbe tebakyaza ku CBS akyaza Mpuuga nagwanika kati abantu tebanyiiga nze nina Twitter era natambulira ku Twitter esuba gero tekamu ati Alphonse Mukaso babajja event zogoberere nalineyo tweet nolabanga abawumba tutu bayomba abagezi bagamba bakyogera kiki kituufu kubanga Mayiga asosola Katikkiro wa Buganda ye kabaka tasosola ye kabaka wa NRM ye kabaka wa DP ye kabaka wa FDC ye kabaka wa NOP ndi
Weyate mugo wampuga ku CBS muwene bwandika. Mwene Kyagulanyi. Ne Kyagulanyi. Otegedde. Ne kati yako yosa ate nako zino radio zago. Ezo radio za Buganda zago lwa mitwe. Ekyazisulo kimanyi. Wala kyantu babera ku Baba TV. Nabadde omukulu yankubidde. Bamita Serugo wa Media Center. Yangambira ki Baba TV teriko. Esuwa information edilo. Leo nina omusajja wa anti-corruption unit. It's okay. Ngabera ku program eno. Because bagala Baba TV edilo mati bachita batilo bachita batia. Roma bachita batia omuntu agaba first hand information. Era Baba TV tefanga kumulamu. Ne mayiga gwegenda ngo wagira side ye njigirizo. Tebajja kwa muzina ko BBS basti BBS. Kata abantu badukira ku Baba TV za masoka. Namwe abafuna information. Namwe abanyigirizwa mutuvuma nnyo. Atali avuma gogo ina yagala nnyo Kabaka. Abantu banutwane bagira. N'obuye wabakola ensomiza zikola nga lumbiyo w'ettaki. Lwaki omusango wa lumbiyo guteeka ku mpagi Kyagulanyi. Mugambe kono lumbiyo alekera. Tumugambe ko fa bamukola. Kakati wabako akola ebintu bye Abaganda baseerenye. Kati ze basically enjula because newe ngamba ko mayiga sogeza ku kyayi. Muwa respect ne mubulira amba. Kikatikiro wange elekera okusosola. Bala omuntu ayogese bana abantu balaba basoka mati bajja akolera jjajjo bawo ali kwala. Bala abantu kunnesera ne trust gibanina bamanyi bajja ali kuki. Sibala bagamba nti ndi kwala. Bala baboderanguleki. Bala bentambula zange. Bala babyenjogera ebikolwa byange. Bobo ene gati balabira ku bikolwa byabwe. Ontegedde kyamamba. Di public jotuna mu kamera wano bakola ne kandona ina kyabala. Abalagenda wa Muhoozi, abalagenda wa Museveni, kati bakona ne ona yalongo empisa zakola ki. Omuntu akola baboderanguleki. Ne kuvamu. Taswa kulimba limba bantu mu kamera no kumala mwezi no bango bakyakuwuliriza. Ate Katonda yateka ka ekiseekyo. Gutulina maanyi ga kiseekyo. Kakati Kabaka waffe. Ayizo pa yeyogedde. Ne ekizibu tebakyaina yayogedde Kabaka actually Kabaka mutufu yakoze ekyo. Ne tebalina trust mu mayiga. Ena tutegeeza. Ate bakikoza kagenderere kukuba mayiga afu. Pressure. Si pressure. Bakuba mayiga afu mechi. Mengo. Bakwata Kabaka waffe ensobi nga tebagala ani. Kirimo okuba n'omukazi ewaka ng'abaana tebaga. Kikamete wazaala abaana. No batekamu omukazi nga mukazi tebamwagala kati ye mayiga. Kati abaana Abaganda tebagala mayiga. Kivula nga abamu banyiga n'obusuulu batuka n'okubanga abeefaananyiriza batyobola Kabaka ne lwa mayiga. Ekintu ekisinza okutta Buganda ye mayiga. Ate Kabaka tasobola kumugoba because Kabaka mugonvugonvu. Ekyokubiri mayiga akoledde business Buganda. Ekyokusatu Kabaka babita maaso moji akoleka n'oweeyanika wekka mu bantu alinga Bobi Wine. Bobi Wine saazi nasobola okukwata kandi n'agyongera mpuuga. Nakwata kandi nagiwa bwenika nenga yagala agimuwe Museveni nga bwakota Amongi. Namanya nti Amongi muli wanguzi kamuleke mu parliament. Yeyandike kati ojwani ku lunaku Amongi yeyandika. Kakati Kabaka naye bwakola kandikewo Katikkiro yeyandike. Abakulembeze abagezi bakola ki? Bebabeera tebakujja kugoba nti bannange boogedde tumugobe. Oli omutanda bamuyita maaso mungi. Kyukyulukoma n'atawetwala engera wala. Kati amulekawo yeyandike. Akole ebintu ebyekifere ng'ensi mukola ki? Wala tosobola kwata Kabaka n'embaawo. Nze omuntu geka bwe nsobola okufiirira omusayi ne gugyeyo Kabaka. Nesobola kufiirira mayiga ate nga mayiga ye Kabaka w'ebweru. Balina enjogera egamba abantu ba NRM. Bwala Kabaka w'ebweru. Kabaka wange mumanyi bamuyita Ronald Muwenda Mutebi si mayiga. Ate ngenda kwesiposa bakalulu. Kabaka wange bamuyita Kyuchu bene lokoma n'ate Ronald Muwenda Mutebi si mayiga. Owokubiri ye Kabaka yeka mwezikiriza. Abataka bagenze mulambulako. Abataka bazunga buzuzi. Abataka bagende wa Museveni. Basaba sente za. Ne bamugabo ne bagabo bwasaba abataka n'ebitaka n'abataka ebitaka musunga buzuzi kambivume nabyo. Kati bandikoze eki. Kakati chechi batole wa Museveni. Ne bakole ekyo muswavu. Ati bagamba sindu kumanya abataka abo babi. Ne bakole ekyo muswavu ne bagamba Museveni tuwe taka ya milioni 200. Abataka basaba abataka ati guno. Kati ba Yoshi nabasa sibugo ya batwala. Kati ya batwala ya manyi James Rozwanya. Ne batuka ne batuyobola saba sajja. Ne bakwata ba saba taka ne bagwa Museveni esaba. Nabo wa milioni 200 musabo nabagulira ne munettaka. Kati esaba. Nze nakola manyi Kabaka yagabe ettaka n'abataka. Museveni ya. Kati baba direct kwa cyo musajja okuba mulwadde ne bakiwa Museveni. Kati Museveni esaba. Museveni ye mugaba yagala ebitibwa byonna.
ayagala obwa Kyamazinga, ayagala obwa Saabataka, ayagala obwa Kabaka bwa Buganda, yawamba obugabe. Ate mulifuna mulala byogera. Uganda iragawa. Uganda Museveni yagiwamba agina mu 5. Naye bakuba. Kano kankogere nnyo. Mukama agenda kudda Museveni tasukka myaka 10 kwa 2. Natugamba kusaye myaka. Zeni nabbi. Agenda. Tokolima. Kawamba obutaka bwa Buganda. Yawamba obugabe, awambi obusoga, awambi obunyoro, awambi obutooro, ne Katonda gyali. Era omuntu yenagwamu essuubi. Profesa Bajjo, Prophet Bajja gamba nti Katonda agenda kukola ekintu wano. Odizibwa obuyinza bwo. Nkyogedde kino sawa 6. Kiweze? Sawa 6 abantu balina okuba essimu. Nkyogedde kino sawa 6 nze Prophet Bajjo. Muje nayita profesa. Mukatonda mugulu gwaweddemu essuubi suukuka. Oddemu amaanyi. Mukama ali kusaidiyo ne necha. Kankomao, oli kuti